Mu love story ya leero tugenda kuzuula kijja kitya okubanga osenguka n'okubira gaayi w'emmotoka akusengula najja n'akusengula ne muwunzika nga muli bafumbo n'omuntu oyo. Abantu abategeka emikolo, omuntu watuukira okuyimiriza emikolo aba avudde ku ki? Mu love story ya leero tulaba embeera bwesindiikiriza abantu okukola ebintu oboolyawo bye batandikoze naye ne bakakibwa embeera. Nze Yasazaamu njagala okwebaza okutambula naffe. Oyise waggulu bw'onoonya bibyo olaba otugwako tukukaluubiridde tukufuukidde akayinja mu ngatto. Labayo vidiyo emu bw'oti bw'osanga tebikukolera weeyongereyo, bw'osanga bikukolera nga bikugattako then subscribing o liking o commenting obeere nga okomawo okulaba vidiyo zaffe. Njagala okwebaza gwe wenna eyasubscribinga, njogera ku gwe returning subscriber, weebale nnyo olw'omukwano ogwo. Njagala okwebaza mu ngeri enjawulo still abakomentinga kubanga muwa amaanyi abantu abawadde stories zaabwe bafuna essuubi, bafuna obuvumu n'okukkiriza nti tebali bokka kubanga eriyo abantu eyo ababalumirirwa nga n'okubategeera basobola okubategeera. Njagala okukwebaza wenna atuwadde story yo. N'atanaba kutuwa story yo, oyinza obanga story yo oli mu Uganda ng'oli ready okuyimirira mu maaso ga kamera, feel free to contact us. Oyinza okubanga toli comfortable kulaga face yo, tusobola okwogera engeri gye tuyinza okukikwasaganyamu story yo n'ogisharinga. Oyinza obanga oli bweru wa Uganda, bw'obanga oyagala okumanya engeri gy'oyinza okusharinga naffe love story yo, email address kweri tugigaba, ennamba y'essimu kweri tugigaba. Kozesa avenues ezo obeere ng'otutuukako tulabe engeri gye tukikwasaganya. Jackie, katugende butereevu tulabe amusengula gwakubidde okujja amusengule ebintu bye awunzika atya nga yamuwasizza. Tugitandika. Nange kusharinga ko love story yange nammwe. Ndowooza tandike ne family background tekikolo naye era akolera mu family enga family zonna kusoma primary ntimala agenda mu secondary ndowooza secondary ebya boyfriend girlfriend we byatandikira kuba nze mu primary ya boyfriend nali sibimanyi kubanga primary tukima ku ssomero kutuza waka kujja tujja waka kutuza ku ssomero nga tetutambula nokutambula tubimanyi. Musonyiwa ndowooza abatandika okunkwanako abalenzi sinya 2 naye nga sibakwana mbu okweyagala bya serious, just kwekwana kubeerawo buli mukwano gwalina girlfriend mukwano gwalina boyfriend nawe mubeerawo bubeezi. Sinya 2 awo nabakyusa essomero sinya 3 ne batutwala ku ssomero eddala, naye ndowooza it was the same story, tewaliwo kyanjawulo nnyo. Naye kati awo mu sinya 4 nze ndowooza mu secondary life yange ba boyfriend nafunanga ba byakulya, mbitira ku byakulya paka byakulya era nze nga omulenzi wagenda mbu ngeze butakyajja atakyayita kyakubuuza nga tekisifaayo ogenda omulala ajja omulala ng'aleeta ebyokulya byalinga byakulya bwebityo tewali kyamaanyi. Nawuliranga mbu abaana batundulira vanira eyo mu nsiko naye kati nze nebuuza bakikola batya. Nali njanyo n'emisota kati ngamba just imagine muli eyo mu nsiko omusota tegujja mukola mutya.
naye batyo nze munange nze saatundako vanira during my time y'okusomero. Tujjukira ba boyfriend mweyagalanga obudde bwe butuuka holiday time buli omu ngadde ewaabwe ng'ogeddewo mmwe nga n'omulenzi adde ewaabwe era muddamu mwe kweraba nga muzze ku ssomero. Tewaliwo nnyo masimu mbo nga kati nti buli omu n'abaana amasomero balina amasimu. Naye kati bwe natuuka mu sennyafo wabaawo omulenzi eyajja boyfriend oza ye yali musenya 5 nze nga ndi musenya 4 nankwana kyeneerabiddemu bwe nali musenya 1 nakati eyo ku kyalo waliyo omulenzi gwe nasoma naye nasomako naye mu primary. Kati ye yankwana bambi ye ne mwagala apart from bino ebyaba n'ebyokulya ye ne mwagala ebya serious naye era nga naye abeera waabwe nange mbeera waffe twabeeranga mu kikomera ateri kwenjeera teri kuva waka ssomero waka ssomero. Kati ono omulenzi ono ow'okusomero ng'ali musenya 4 najja kati ye ng'abeera ndeetera essimu nekiro nga nkubira esimu ng'agimpa after preps. Then emisana wenjja kusomero nengimuleeta n'agizayo n'agicharginga then after preps n'agimpa netusula nga twogera netubeerawo naye kati lumu nga ndwala omusujja abankima nga banziza ewaka nga ngenda n'essimu ewaka naye era naye simukuba simukuleeta byakulya tewali byalaavu ebyo mbisimanya tugende tuweeko kye tukola. Kati ankubira essimu nga ndi waka nga ŋŋamba bw'oba okomawo oyitireko wano ondabeko essomero lyaffe lyaliko abaana abapangisa awo kumpi nga bakkiriza abaana okwepangisiza. Kati waliwo obuyumba baali baazimba awo kumpi ng'abaana abamu bo beepangisiza nga tebajja mu kisulo munnange nga ŋŋamba bw'oba ova ewaka ojje. Kati nze munnange ebyokutunda vanira kasubisuubira nze nga manyi era bibeera ebyo era njagenda yampa ebyokulya byange nzire ku ssomero nga nkola ki nga mpona nga nkomawo. Kati bwe navaamu awo nyumba zaabwe zaali kumpi ne ku kkubo we tuviiramu. Bwe navaamu awo mu takisi nga mukubira ssimu nga nkima awo nga tugenda nga tutuuka nga tutuula nga tunyumya ewaka navaayoko late somehow late. Nga tutuuka nga tunyumya nga saawa zigenderera saawa zaalinga zibeera saawa nga 10 ng'ajja ngamba Jackie erinnya ng'ajja nga ngamba naye era simanyi oba erinnya naasoddikoma kuba erinnya lyange nze ndyogera nnyo buli kaseera ndyogera era njamaliriza ndyogedde. Ng'ajja ngamba wali waweeru waliwo tica kati gumiikirizaamu tojja kusobola kufuluma ng'omusomesa waali kanze kale era ajja kumala agende tajja kusulaawo abasomesa bayingirangayo eyo mu kikomera kyabwe. Nga nninda kumbe yali annimba kyokka ate mu kunnimba ne wabeerawo omusomesa eyali akola mu laboratory ku ssomero n'ajja kyokka bwe yajja ennyumba gye yali andeeseemu nga ya muganda we oyo omusomesa nga nsangayo mu roomu nga yatusangawo ffenna nga mubuuza ate ono omwana w'abandi akola ki wano? Ono omwana si wa kisulo
ng'oli amugamba wa kisulo. Omusomesa ayomba ng'agamba omwana wange kati nga nsaba paasawuti nga ngimulaga. Paasawuti ng'eraga nali nzizeeyo ku bulwadde. Kati ng'agamba omanyi ki ekyabadde kimuluma? Kati obulwadde bumukwatira wano n'atabuka okola otya? Ng'ayomba ng'agamba nze sigenda balopa sina kyengenda bakola naye kwata omwana omuzza ku ssomero. Ng'ono agamba kaali omusomesa afuluma. Omusomesa afuluma nga tukola ki? Kati ono kyeyakola ng'ate akwata ruumu eri eyiye gy'asula kantwale eyo ng'aŋŋamba mbuno beera wano olaba obudde buzibye nze sina ngenda kuzzaayo ku ssomero obudde bugenze beera wano. Olwo ngamba kati nfudde saawa ze kati mami wakuba essimu ku ssomero nkola ntya? Nga mbeerawo nga nze ndowooza agenze kuyiya amagezi gakunziza ku ssomero. Wayitawo obudde ng'akomawo nga ŋŋamba ku ssomero tujja kuddayo enkya ku makya. Nga mugamba tekisoboka sisobola kusula wabweru nze naye sisulangako wabweru waka ssomero. Ffenna ewaffe nga tetukyala na kukyala tetugenda mbu tugenze ba holiday tulinako gye tulaze nedda sisulangako wabweru. Amugamba nedda tekijja soboka. Ngamba kati ogenda yitawa osobola okugenda osobola okugenda genda obudde buzibye. Ate nga nsobola okugenda asigala awo ng'akomawo obudde nga buyiseeyo ekiro. Agamba nsonyiwa nange saayagadde osigale wano ebizibu ebituusewo birabye saawa zokka bakazituuka nga nanze yunifoomu yange saayambulamu saanaaba n'ebikka ne yunifoomu yange neŋŋamba kansigale mu yunifoomu nkeere oluzuukuka tambula butambuzi. Omuyaaye ekiro ng'atandika ebintu byosikolangako ng'atandika kunkwatakwatako atandika kwaki nga mugamba nkwegayiridde ebintu sijja kusobola ebyo bikola. Nze ng'agamba ono asaaga omubiri nga nkwata lwampaka ng'atundula byange atundula vanilla naye ndowooza era tekyalira tebyaso kubanga byali bya lutalo kwata lwampaka. Nanyiiga saayirira naye obudde ne bukya nenkwata ebyange nenzira ku ssomero. Nembeera ku ssomero nga nze ndabanga n'abaana bonna abategedde nti nina kye nakoze. Nga ndowooza oba n'omusomesa yaze n'aloopa nga mbeerawo naye kati wayitawo ebbanga omanyi ndowooza bw'okola ebintu ebyo omulundi ogusoose obwongo oba mentali bweraliikirira nnyo kati neraliikirira nnyo nze ndaba nga etime yange eyogenda mu periods eyiseeko nga nzira wabweru kabalaza akadometory nenkaaba naye nga bamukama kino kye neeteekamu nenkaaba nga manyi nafuna olubuto. Newayitawo ebbanga nga periods tezijja ndowooza oba olwokuba stress olwamala nezijja. Kati twali tubuzayo like 2 weeks tukole UNEP. Mbeera ndi awo nga batuyise mu ofiisi bampise mu ofiisi nze nga baŋŋamba tugenda kugoba ku ssomero nti ate nkoze eki kumbe omusomesa oli yandoopa naye alabika teyandoopa alabika jasi yabinyumyako. Kati bwe yabinyumyako ate sekretary w'okusomero lumu yatusanga ne mukwano gwange nga tutoloka mbu tugenda kusala nviiri. Sekretary we yatusanga ntunga tugenda kusala nviiri n'atusonyiwa. Kati ate ndowooza noono we yayogerako nti yansanze ndowooza ne sekretary n'alowooza twali tulimba. Bampita batugamba mutoloka mugenda wabweru
nga batuwandiikira nze ne mukwano gwange oyo gwe bansanga nga tutoloka nga batuwandiikira nga batuwa saspe nga tudda waka anzirako mami ng'agamba kiki bonna tolose omukazi yayomba mami yayomba neyekyanga otoloka onoonya kiye nayekyanga kati ne batugamba mbu tugule sengenge kuba twali tuli kubikola mbu tugule sengenge simanya king size mami nagamba mami nanoonya sente n'agula sengenge n'amumpa nagamba sengenge mukugulidde naye toba ne sengenge womanyi wogenda omutuusa ku ssomero abamanyi sengenge king size abamumanyi wazitowa ngangutwana sengenge yangamba toba naye kirungi yantuusa ku takisi kati ate ontuusa ku takisi obanga ntuusizza ba takisi yavuganga mpaka ku kkubo eyambuka kusomera ate ekkubo eryambuka kusomera waliwo ababooda bakwatirako nga ntolayo sengenge nga nkola yuneebu nga tumaliriza oyo omulenzi saddamu namubulizaako negamba bannange abantu gye bali abayaaye nga tuddamu ate munange era kati nesinyafuna nagisoma bubi kuba ebiseera ebisinga simu kuntawonya ku simu saa za prep kusomagira webangobye sinyafa nenyisoma bubi enzira y'ewaka nsigala nga nkwasaganya ne boyfriend wange wali ow'ewaka naye nga tewali kyetukola bambi yali agumiikiriza kuba naye yali asoma twali mu kilasi y'emu yasoma Senior 5 nga bankyusa essomero abantu bakusomera eddala ansoma senior 5 senior 6 eyo nagamba n'ebyokulya sikyayagala kati kusoma senior 4 nakisoma bubi lwabalenzi nagamba kati n'ebyokulya sikyayagala nsigaza boyfriend wange yekka wali ow'ewaka ate bambiye muntu mulamu ebyo natabisaba ndowooza zotandika ottondora vanira nga ndi mu senior 6 kubanga yalinga ayagala nsome era nga ngamba soma kuba ye yakoma mu senior 4 yatandika okukola nga ngamba soma kati awo namala senior 6 vacation napangisa n'ennyumba tandika nga ngende uwe ne musangayo ne tweraba nampaako ne spare key yali serious naye obuzibu bwe nga naye gye yasomera senior 4 ate alinayo girlfriend gwe yali alinayo kati ndowooza bambi oba ngaali confused simanyi ndowooza yabeeranga confused ng'anoonya gwalondako tamulaba nga tomukyankalanya kati naye ekyo yali mwagala nga gwe nebanga omwami goyinza mbeera naye kati ng'ebyo bimutabula nga tasalawo naye ngenda nga mwesonyiwa mpolampola kubanga ati nalabanga nga n'oli amwagala ate nga nange andaga mbwanjagala kati ng'ebyo bibeera binnumya nga beera nnumya ate wonalina neyewaka olumu ndowooza nga n'oli ajjawo nemwesonyiwa mpawula nemulekerako nze yamwesonyiwa naye kyannuma nnyo nali mwagala nnyo nendwala nenkoga ate nga nze amukyaye nembeerawo then vacation ya senior 6 nenfuna omulimu omukwano gwange yalina gyasomesa nemusanga mukubo nagamba osokujja gyensomesa nosaba omulimu yendayo kusomero ensomesa nesaba omulimu nebampa tandika okukola awo sirina mutyana gwendi naye nga ndi muza heart break zange embeera y'okusomero kati ate kusomero waali tewali basajja kati omukwano gwange yantwala eyakoyo essomero lumu yali holiday ku kyalo kyaffe yabataddeko studio najja nagamba Jackie erinnya lyo sijja kusobola likweka era lijja kuba limpita ayitako buli kaseera najja nagamba Jackie erinnya lyo sijja kusobola likweka era lijja kuba limpita ayitako buli kaseera najja nagamba Jackie erinnya lyo sijja kusobola likweka era lijja kuba limpita ayitako buli kaseera najja nagamba Jackie erinnya lyo sijja kusobola likweka era lijja kuba limpita ayitako buli kaseera najja nagamba Jackie erinnya lyo sijja kusobola likweka era lijja kuba limpita ayitako buli kaseera najja nagamba Jackie erinnya lyo sijja kusobola likweka era lijja kuba limpita ayitako buli kaseera najja nagamba Jackie erinnya lyo sijja kusobola likweka era lijja kuba limpita ayitako buli kaseera najja nagamba Jackie erinnya lyo sijja kusobola likweka era lijja kuba limpita ayitako buli kaseera najja nagamba Jackie erinnya lyo sijja kusobola likweka era lijja kuba limpita ayitako buli kaseera najja nagamba Jackie erinnya lyo sijja kusobola likweka era lijja kuba limpita ayitako buli kase
wali ku studio gye baakoze waliwo omulenzi mulungi w'amaanyi naye nga nze ebyo si bye ndiko katwale mu holiday nga tulina ebyo tukola negamba nemugamba lomutugere tuyitewoko ndaba omulenzi gwewaŋambe mulabeko tugendayo nga bagenda okubuuza ekifaananyi bikubya ssente mmeka biri bitya netugendayo netubuuza ennyini gwe twatuukirako omulenzi ye bambi nga w'amaanyi ye yali w'amaanyi netubuuza n'atubuulira yali w'amaanyi naye kati era nga nze nkimanyi omukazi oba weegombye omusajja era okoma kwegomba nogamba okay oyo omulenzi w'amaanyi n'okita ekyo mbuuzaako nemugamba era naye omulenzi gwe wagambye w'amaanyi naye kati mukwano gwange ye yamwegomba nnyo n'amwagala ekyo nekikoma awo kati lunaku lumu nenzirayo nenekubya ebifaananyi naye nekubya ebifaananyi naye nga okimanyi wambe olinako ka crash abeera yona olinga ali shy bwatyo nakubya ebifaananyi nga tebivaayo bulungi nga siri musanyufu mutya nenzira ewaka nobbanga liyitawo nenkina ebifaananyi byange tuwenaddayo ogwokubiri nebankuba ebifaananyi kati bakusaba contact yo ne address kati nembawa contact yange ne address bwe naddayo omulenzi nakwata enamba yange nantekitingako nambuuzaako n'erinnya bali kusaba nambuuzaako nangamba oli otya ngamba gyendi ndi bulungi ani ono nangamba erinnya lye negamba bannange oli omulenzi yali w'amaanyi nga buli mukyala ku kyala amweyagaliza yali mulungi kituufu yali mulungi teyali akyali kuba tannafa antekisingawe batyo nekimubifaananyi nezira n'ogwokusatu nabinkuba ate awo kati vibe ng'eri waggulu afuusa mukwano gwange ava mu mukwano gwange natandika ebyokungamba ebigambo bye nenzikiriza of course yali mulungi buli omu amwegomba ate omukwano gwange yali amwagala ate teyamukwana nenzikiriza netukikwasaganya mpola mpola naye ng'oli omulenzi bebano abalenzi bamamiz boy akawunti ye y'omulimu kwe bamusasulira bamusasulire ku akawunti ya maama we yakwata ssente n'amuwaako ebintu bye eby'omu nnyumba byonna maama we yagula buli kyeyeetaaga maama buli kimu maama buli kimu ekikye maama we so never Mr. Sozi breakingamu kubanga wabawo ebyenkyankalanya oli omulenzi nga ye muntu akubira essimu n'akugamba nti ndi mulwadde nagamba jangu omperekere mu ddwaliro nogenda omuwerekera mu ddwaliro naye nga takisi gwasasula omutuuka mu ddwaliro gwasasula bigamba nga ssente yonna yeggwe kati awo nengenda nenjoininga ne university negenda ku university by the time negenda nenjoininga university naye omulenzi teyali stressful nti oba yali olw'obulungi bw'embogo ebyabakyala naye ng'embeera ze ye teyeefiirayo nga lumu nga nagenda ku university olumu nga nvaayo nenzija ewuwe tejjukira ye ali ku kyalo waka bamanyi ndi ku university nenzija ng'obeera mu nnyumba tegafuluma wabweru bayinza okukulaba naye ng'akuleka mu nnyumba n'agenda okuva ku makya ennyumba ye eyisiiga mambu ebeeramu ebyokulya buli kaseera n'akulikamu mpaka ekiro ku ssaawa 5 tafuddeyo kumanya
omuntu ali ate gwe nali siwaka takuba simu ng'ebyabakyala oba yali smart simanyi naye ng'ebyabakyala byo teyali mubi nti yeeraliikiriza. Kati mu ekiseera neri ku mulimu gwange nasigala nkolayo kubanga nze nasomanga holiday. Kati eyo ku mulimu kusomero ne bahayaringa abaami kubanga baali bongeddeko classes ku ssomero. Kati classes mu ezo classes ne bateekamu abasomesa abamu nga basajja ne babawa emirimu. Kakati mwabo mwe mwali omu. Naye kati ku mulenzi gwe nali nnyina n'enfaana gye yali afaanana, kakati gwe nga oba onojja oba olina okuba ng'oyimiridde oba olina okuba simanyi. Kati nze nga abasajja nze n'obalaba sibalaba, nze nnyina omusajja omulungi abo sibalaba gwe mba naatunuulira oba olina okuba ng'osinga ku gwe nnyina. Naye lwanvyomu musajja wattu ne yeevaamu najja n'aŋŋamba ne mugamba tokimanyi nti nno nnyina omusajja? Nagamba mmanyi naye ndrayinga mikisa gyange. Ne ŋŋamba bannange abantu nga siba okwana omuntu ng'okimanyi nti nalina n'omusajja. Nagamba nze ngezaako tomanya nnyinza ofuna omukisa nange nempitirakaawo. Naye nze namulekaawo kuba nali nina gwe nnyina. Nali simanyi nnyo byakuteekako kabindo nti nteeseeko ono nengattako n'omulala nengattako n'omulala, ali sibimanyi nnyo. Kati nga mbeera n'ono naye nga tawa nnyo tali nnyo nga teyeeyagaza nnyo ng'omuntu nti na boyfriend wange. Kati ne ŋŋamba kale kanoonye engeri gye nzuula okumira oba kituufu nsobola okubeera naye. Lumu nga mukubira essimu nga mugamba oli omulenzi gwe nnyina omulungi, nga mugamba okimanyi nti no ndabika ndi lubuto? Nga ŋŋamba otya? Nga ŋŋamba tugende twekebeze, tugende bakukebere. Nga ntwala nga bankebera nzita yali tanaba kuntwala. N'agamba ndayita muganda wange akukebere oba oli lubuto. Kati mugamba kati bwankebera nga ndi lubuto ng'okola otya? N'aŋŋamba nga tolugjamu, oyo muganda wange musawo ng'alugjamu. Awo nagamba ono tewali kkubo kubanga yali ayagala nnyo okutundula vanira nga tetwambadde. Oyo mugambi nnina olubuto ayogera bitakwatagana. Ne ŋŋamba kati wendufunira awo ne mwesonyiwa mpola mpola. Omanyi nze simanyi kukeera ku makya ne ŋŋamba muntu nti nkumaze just nkwekutulako mpola. Abadde akubira essimu emirundi 3 kubira gumu, abadde akuba buli kaseera nga nkwatirawo ntandika obutakwata paka connection lweggwawo. Omulenzi nga mwesonyiwa naye ng'ayisawo akaseera nawoza Jackie wabaaki? Nga nze mugamba ndi okay, just omulimu gumenya ate gattako ebyokusoma bimenya so abikwasaganya byonna. Namugoba bwentyo nga mbeerawo. Kati eno ku mulimu baali batuwa ssente ntono kyo nali nkolera nga nfuna omulimu omulala nga ngenda nsaba omulimu ewalala so nga waliwo kasente nga bampita nga nkola interview. Kati nga ate basooka banneegayiriza nga mbeera awo, yali holiday nga mbeera awo wakati nga bino bwe batampa nga nzirayo eri gye mbadde. Kati ttambo yatandika ne bampita ne nkolayo 1 week ate ne baŋŋamba wummulamu. Ne mpumula ne nninda nga tebampita. Kati ne njagala okuddayo eri gye nava. Kati ono omulenzi ono oyo omusajja omuvubuka gye nali nkolera yali ankola naye n'avaayo n'aresigninga ffenna ne tuvaayo. Eri ku mirimu ekale ne bamala ne bampita baŋŋamba nkole. Kati nga waliyo omulenzi avuga emmotoka y'essomero naye ng'ali so stable, ng'ali so jumpy. Ate nze nali muntu musirise, nali musirise nne kikyamazima.
akuba kati nakyukamu oba nakula nali musirise nga saganya abantu baleekaanaleekaana abo omuntu aleekaanaleekaana abuukabuuka nga alina eddaalo lingi ku mulimu ne bampa sente za rent bali batusasula accommodation nagamba nnoonya ennyumba kati omulenzi oyo sometimes yanvugangako nantuusa kumpi nga neewaka ewaffe bwaliko distance okuva ku ssomero waba atwala abaana anvugako kati nemugamba njagala kunyamba onsengo naye sina na bintu nalina mufaliso ebintu by'okubeera ewaka n'omufaliso nga si gwange gwewaka naye kati mami nangulirayo obuntu yawulira nti ngenda kupangisa kumpi n'essomero nga siva waka nangulirayo ku obuntu obusookerwako nemugamba njagala kunyambako nsengulako nagamba tewali buzibu bwe tunanyuka wano nga tugenda ewaka nga nkusengula nga ntwala nga nsengula love story yange nno nawo wetandikira ono omukulu nga nsengula nga ntwala wensula nga ntegekerako ebintu sina nekitanda nno ntandika butandisi life sina wadde natwala nga ntegekerako kati nali ettaala naye sirina ttaala y'omu nnyumba nga siguze ettaala nagenda nagula ettaala kati yatundatundwa nalaba n'ebintu byonna byesiina nangulira ebintu ebisookerwako n'obutandaalo obwa plastic obita butroli nanguliramu sukaali buli kimu ekisookerwako nakindeetera nabeera nga atikinga first step nze nga sina kyemwagaza nali njagala kunsengulako nandetera buli kimu ng'alaga obuntu bulamu somehow abaana naavuga emmotoka ye n'agenda nandekawo ku makya naŋŋamba nja kukubira essimu nga ndikubi kutuuka wano nkotwaleko kale tewali wala n'essomero naye era nga otambulawoko kati ngaŋŋamba nja kukima nkutwale ku ssomero nemugamba kale nankubira essimu nantwala kati yantwalira ennaku nga ziizo zizijjukira bulungi kati olunaku lumu naŋŋamba mpaako ku kisumuluzo kyo eri wange gye mbeera wala saagala kuddayo waka ssaawa z'okukima abaana ekawungezi bwe zituuka nve wano ewawo okumpi nga muwa ekisumuluzo ng'agenda ng'awummulira ewange nga dde kawungezi ng'ampa ekisumuluzo kyange nga era nvugako nga ntwala ewaka anvuga wamu n'abaana kale bazza ku eruutu ninja nkeera nze nkimuwanga sirina buzibu just ng'omukwano gwo kati koolo yankubira essimu nga nkyali ku mulimu mbu waliwo wanaakwagala ne mugamba nga ani anjagala nze yaakajja ku kitundu tewali ammanyi bwewe wanaaleese ebintu byo nga nkomawo nze nange ndi iga kulaba bye baleese kati nga yasibye ekirabo yasiba ekirabo n'akiteekawo ekirapinga n'akiteekawo ng'aluze obugatto nalimba mbu waliwo abondeetedde namaana nga maze abo kuwadde ne mugamba obumpaddeko ki ku ddiiro ki anti onzikiriza okwebakako ewuwo emisana ngamba kale kati olunaku olulala era nga mumuwa ekisumuluzo kale nga nakifuba tekirina buzibu nga mumuwa ebisumuluzo kati nga jjo kima abaana nga ntwalako ng'ekisumuluzo agenda nakyo mukubira essimu mugamba ekisumuluzo kyange agamba banaye ekisumuluzo ate ngenze wala ntuuse wala kyokka nga eddakiika ntono okuva we yandropinze awo ewaka nga ngamba jangu olina etakisi ngenda kuddiza transport wo nga nina takisi nga ngenda ewuwe agamba obudde bugenze ate lwaki ogenda nansigala tewali kyetwakola ng'afumba nga tulya nga twebaka enkeera nga ntwala
nga nteeka ewange nga nkyusa olugoye nga tugenda nga nkola mala nga nkomawo ewange kati ng'atandika nga waba avuga ate akwata luutu ndala then nasemba eno ewange so kati wetumala luteekamu abaana ebona nga baggwamu nga tuyita mu restaurant nga tulya nga tukomawo nga neebaka kakati lumu ng'atwala ebisoma luzeera nga ntukayewe nga bawa kitujja nitubeera wano mugamba nti saagala kubeera na muntu yenna njagala kubeera wange nyumba baagyensasulira ate ngirekeraani nasooka nabivaako nze nenzayo ne ku yunivasite nenkomawo kati natandika yampitanga ngendayo ngendayo kati ate nga ndaba eri wanyumira okusinga eno ewange omanyi nakatandika kupangisa sina kyenyina eri waliyo buli kimu nga wanyumira nembeerayo kati kusomero baali bampaddeko emyezi 2 okusooka landiroodi n'atandika njagala sente zange landiroodi bannange oli omukazi ng'abanja omukazi ng'akubise mu buli kadde kati yonna nga bw'ofaakinira landiroodi ng'ennyumba waliwo wano nja kuwanga transport ate olumu tujja gendanga ffenna landiroodi nga mmalako emirembe nga mpulira neetamiddwa naku lumu nga tugenda nga tugyayo ebintu natandika kubeera naye nga ntandise eddya mu butongole ewaffe tebamanyi sinamala nabbanga ddene olwo nno nvudde ewaffe n'omulimu naakagufuna ntandise bufumbo nga tubeerawo nga muntu mulamu bwatyo agenda nafuna nekasente afuna kasente najja naŋŋamba kati za sente nzikuwadde ezo zizo zino zange naye nezange zitereke ate naye sindakulwa bulungi zo nali ndi 19 naweza 20 nali nkuze kale naye nga obwongo nali mbeera wakayo sibimanyi nti bakuwa ku ssente bwe batyo natandika nga okumpaaza akameeza buli lunaku nindaba nga ngenda kugaggawala nze nzimbe n'ebizimbe mu Kampala tafuniza buli lunaku nga nfuna n'omusaala kati lunaku lumu twali tutambula wayiseewo akabanga si kanene nnyo nga tuyita ku ssomero nga ŋŋamba nga yeeyogeza teyaŋŋamba nga yeeyogeza omwana wange naasomerawo nasiriikirira natuka nesirika neŋŋamba omwana neki ngezaako kidigestinga bulungi ndimala mu mutima we natuuka ku mulimu neŋŋamba abeka atidde okuŋŋamba naye waba asazeewo akiŋŋambe then kirungi omuntu waba asazeewo ayogere nti alina omwana nga tamukwese omuntu akugambye asinga amukwese n'omwezuulira saamubuuza bingi nga muleka nga nkitegeera alina omwana kale nga nsoma bwenkola bwenva ewuwe ngaali understanding mpolampola bwatyo andeka nengera nensoma andeka nengera nenkola nemuleka ewaka natubeerawo kati twali twakabeereyo ng'omwezi g'omusujja oba 2 nenfuna olubuto nafuna olubuto nakajoininga university bbanga siddene nakafuna omulimu bbanga siddene olubuto ne lumpisa bubi ne lunkola bubi nnyo kati nenjogeramu naye nemugamba ngenda kukola nti olubuto ewaka tebamanyi mbu ndi mufumbo nkyasoma omulimu genda kunfa nemugamba aba olubuto toluggyemu nakkiriza n'abanga akkiriza ate n'amala n'agaana nemugamba
yambukkirize kuba sina kyakola. N'agaana eddala kyokka yasooka kukkiriza. Ne ate namala nanva ne ssente nga kitegeeza akyagala naye yeebuzaabuza namala nenfa ne ssente ne ŋŋende omusawo wange ow'omusawo abasawo nabo agenda ew'omusawo nze naye kimanyi omusawo yenna gw'osanga asobola okikkolera nawe takalwaliro. Ne mbuuliramu omusawo naakajoyininga yunivasite nsoma ewaka tebamanyi biki. Omusawo n'aŋŋamba era kituufu omulimu genda kufa okusoma kukufe ewaka bakunyiigire. N'aŋŋamba keera enkya ojje ne ssente nze nkukoleko nenzija nankolako. Mwami Sozi nkubuulira ki? Omusajja yanjogerako omusajja yanjogerako ku mulimu abasomesa bonna bakwano be bonna buli muntu amumanyi yamugamba omusajja yanswaza. Nze nali manyi ebyo ebintu bikolebwa bakyala ey'okwogera nti omukyala akolako olugambo naye baaba nasanga omusajja yanjogerako naswala naye nga mbyegaana kuba tewali yali alina bujulizi. Mbyegaana kati ekyolubuto ne kiyita ne tukivaako. Lumu yali yeebase ampa essimu ye yandikira essimu ye neyeebaka ne kuba akaweerezaako mesegi nengisoma kati nenkebera n'ez'emabega nenzisoma nga mukyala nga kirabika beemanyi. Kati n'azuukuka nemugamba oba akuweereza wano mesegi ku ssimu. N'aŋŋamba ngimulaga mesegi nga ziraga oba babadde babeera bonna oba babadde nga mukyala we. N'aŋŋamba oyo ex wange mbadde nabeerako naye n'ebbanga liyiseewo ng'omwaka ate ye maama w'omwana wange omukulu. Nemugamba maama w'omwana wo omukulu olina abameka? N'aŋŋamba nina abaana 2 oli gwe nagamba ku kasomero wakubiri ono ye maama w'omukulu alina ng'emyaka 9. Nagamba Katonda kiki kino. Nali mmanyi omu ate nga naye tebamuŋŋamba mu bulungi kati n'omulala naye mama waayi neŋŋamba ndowooza bimutiisa okwogera. Nenkyesonyiwa naye nemubuuza lwaki tobeera n'abaana bo. N'aŋŋamba abaana bange babeera ne bamaama baabwe. Neŋŋamba kitegeeza buli omu maama we wanjawulo. N'agamba kituufu. Ekyo ne kiyita naye nali saagala okulemera ku nsonga kati gwaliwo ssaawa zino ebyayita bikwatirako wa nambeerawo. Kati nalina mukwano gwange ng'ajja nnyo ewaka afuna issues ajja ne tubeera abo ewaka. Mukwano gwange nnyo nga nkola naye ku mulimu. Kati olunaku lumu nengenda ku yunivasite nengenda okusoma. Naleka ŋŋambye nti nno omwami we omulenzi gwabeera naye amukooye. Kati wano twali tusula baali bazimbewo ennyumba empya landlord waffe. N'aŋŋamba ngenda kunoonya ssente nzije mpangise ku zino ennyumba zammwe mpangise wali okuziri empya. Ngamba kijja kuba kirungi neŋŋenda. Kati we nali ku yunivasite waliwo omuwala yali yava bweru kati najja n'abeerayo kumpi gyembeera. Omuwala yampeesa mesegi n'aŋŋamba Jackie ono mukwano gwo ng'ajja nnyo wano ewuwo. Nemugamba simanyi nayinja mubuuza. Namuweeza mesegi mugamba obeera ogimaki ewaka? N'aŋŋamba mbuno ono ampita ambuulira bikukwatako mbu omukyankalanya. Nemugamba buli lunaku nti ampita ampeeza transport nenzija. Nemugamba naye nga tombuulira ogenda bugenzi nze ndi mukwano gwo mbuuliraako ndi nampise balinaye bakubuuzaako. Kale nsonyiwa oba nkola nsobi naye yaŋŋamba sikugamba sorry.
Gambeerayo kati olunaku lwenkomawo nga ntuuka booda nga mugamba sente zenyina tezimala nyongeraako eza booda. Agamba ajjaku ezo sente eziri awo anzijjako nga mpoowa booda. Weewaawo tusa ebintu bwe bati nga ngamba sente zibaleeko esente ezimu ozitwale ewa Landlord nga nzitwale wa maama wa Landlord. Nkwata sente nga nzitwala nze omukyala ngampa receipt nga ndeeta receipt nga ngimuwa nga ngamba sente ozitadde ku nnyumba ki nga nange mubuuza tulina ennyumba mmeka nga ngamba nedda nga neesonyiwa ng'agamba sigenda kayana noono ng'akwata essimu ng'akubira Landlord yennyini w'ennyumba nga mugamba sente bakoze receipt ndala naye ziteeke ku nnyumba gye nakugambye. Nga mubuuza nnyumba ki ffe nno baali batubanja rent myezi 2 miramba. Nasooka mubuuza nnyumba ki kw'oteeka ssente ng'agaana okunziramu. Kati nze nga nkirowooza nga nfuluma bweri nga nkubira mukwano gwange essimu nga mubuuza yali aŋŋambye nga sinnadda nti sente za rent zaamubuze. Nga mubuuza sente wazifunye eza rent nti nedda naye naddingana kugamba nabadde ngambye omwami Wampole ne mugamba wetwalidde obudde okirowoozako ekyomugamba akuwole lwaki tosoze kulowooza kugamba nze nga ngamba nsonyiwa naye yampoze kati nga nzirayo ngamba oli naye bannange mumbaleemu amagezi mubadde nga mwesinkana simanyi wano mwekka babiri. Ababbi baali batubba ennaku ezo batubba ebintu byonna mu nnyumba ne mugamba tetulina tv baagibba tewali wano kiba entertaining mubadde nga mukola ki otuuze n'okwata sente osasulire omuntu ennyumba nga naffe batubanja emyezi 2 tetunagisasula nga asirika amala gamba ze sente eyazimpadde kyokka oli aŋŋambye mbwe yamugambye amuwole. Nange kyenakola nakwata bintu byange bino byennejja nabyo nga nfuna booda ndala nga ngenda waffe nga mbeera ekyo nabeerayo nga wiiki emu nga akuba essimu ng'ajja ewaka ng'aleeta ebintu nga yeegayirira nga nzirayo atubeerawo. Omwami ono lumu nali nnongoosa mu nnyumba nensanga documents nga kiraga alina we yali yagula kumpi neyo gye tubeera. Kati nga mugamba mubuuza olina we wagula poloti nga ngamba yennyina we nagula otegedde ote nga mugamba empapula ziri omwo nazirabye agamba nagula ne mugamba eruddawa nandagirira naye si bulungi nti osobola ogituukako. Kati nga ninda omuntu yerowooza agambe kale tugende nkutwale nkulageyo kuba nze nali nkola nga naye akola nga wetukwata ne tugatta emikono tusobola okuzimbamu eyo poloti ne tuva mu bupangisa naye nga takirowoozaako. Simanyi baali takirowoozaako baali takyagala. Wayitawo ebbanga ng'empapula tezikyalimu nazikebera nga tezikyaliwo nga yaziggyawo nengamba kale nti si byange sinze yabikola kamwesonyiwe nga ntandika kugula kuzaawo bintu babbi bye babba nga nzizaawo ng'ennyumba eddawo ng'etereera awo kimu nkizaamu nga nkigula nga mbeerawo naye. Kati olwo tunoonya olubuto lugaanye kati awo maze okwetereeza sinaba kwetereeza naye kati manyidde ku ssomero nza wayiseewo ng'omwaka awo nga manyidde ku ssomero wayiseewo ng'omwaka ku university sofa ntambuza ate nga ndaba waliyo n'abaana abasoma n'embuto zaabwe
tutandika okunoonya olubuto nga lukyagaanye nga yakwata nga ŋŋamba nfunyewo obusente njagala nina sente zenfunye oyagala nkolere ki nga mugamba kyoyagala nakyo onkolera nga ngamba ngenda genda ewammwe omugamba kale kiri fayinza sinza yakimusaba ng'agenda ng'akyala ewasenga ng'eyokukyala nga tukukola nga kuggwa nga tutandika kutegeka mikolo kutegeka emikolo nga tugenda tukozesa kaadi kati mukola kaadi twatuukayo ne batwala ekifaananyi ky'okuteekako kaadi nga ebifaananyi bye twali twekobya naye kati nakyusa essimu agamba leetayo ekifaananyi kimu kyekyekobya mwamugamba nze nakyusa essimu sirina bifaananyi obeera otya nga tolina yali ayomba obeera otya nga tolina bifaananyi obiina ne muga essimu yo sibiina nangamba nange sibiina kati kaadi tuzireke tuddeyo ewaka nange mugamba kale kubanga nali sibiina atuddeyo ng'amala yiya ng'aweereza wa kaadi nga bakuba kaadi ezo pledge cards tezali invitation za pledge cards nga ye atandika kola meeting akola meeting esooka nsinga ngenda ngamba mami nga ngamba tugumiikirizeemu tewali nnyo bwetaavu bwa kupapa embanga litwali tugeze birina balisembedde nga tutandika okukola meeting naye mami ng'agambako bakwano be abatini ababiri basatu abamuli okumpi kati eno ye ng'atandika meeting akola ne meeting eyokubiri kati oyo mukwano gwange oli mukwano gwange gwere asasulidde ennyumba teyagijjaamu ebyo byabaawo teyagijjaamu yasigalayo eri ew'omwami we ng'alina birthday yali tayagala ntambula oyo omwami ate nze namulabirako nze nanjagala nnyo pati nakati nze njagala nnyo pati era nze lwapita ku pati kisibaamu njagala nnyo kale kyekinsanyusa buli muntu aba n'ekimusanyusa nze pati zimpa essanyu wemba ku pati mba mpulira nga sina kyendowooza njagala nnyo zipati mukwano gwange nga mpita ku birthday nga ngenda ku birthday buli we nagendanga ku pati omwami oyo nga nzigalira wabweru buli we nagendanga ku pati okumawo ng'akyusizza kufulu ye ogwo kugula kufulu yali yagukwata nze buli we nagendanga mu pati nga nkomawo nga nteeka ebisumuluzo mu kufulu nga mulimu kufulu mpya era ekyo nga nakimanyiira naye bwe nakigambanga mami olunaku lumu n'amuyita n'amugamba ebintu byonna byonna bikole naye okuggalira omuntu wabweru si kintu kirungi yinza omuggalira wabweru abatemu ne bakola ki oba nga waliyo ababbi oba abatemu ne bamutuusaako obulabi tomuggalira wabweru muleke ayingire ebirala mubimalire munda kati bwe bamugambako ekyo ekyokunzigalira wabweru nenkiwonako nekikendirako leyinzi buli we natambulanga neebasipate nambeera kabalaza ati mukwano gwange bwe yampita neŋŋenda ebyokunzigalira wabweru yali atandise okubimala nga bamugambako nenkomawo ennyingira kati mukwano gwange nali nvayo namugamba ono okubanga ngeza kupa tekimunyiiza tumugambe nali nkwekeddeko mu ddwaliro okulaba muganda wo mulwadde nti kale nalimbamu awo abasobi yali yange nti nalimba simanyi mukwano gwange mugamba tumugambe mbadde nkwekedde mu ddwaliro
olina muganda omulwadde tetumugamba be pati kale antuukayo ewaka nga mugamba nva kwolekera gundi mu ddwaliro muganda ye mulwadde tubalaba nduddeyo amuwa emmere ng'agitwala ng'agiwa mu kasasiro ng'agenda agula ebyokulya ng'alya nze nga nkitekinga easy. Kati Saturday nagendanga ewaka waliyo ekibiina nga nina ssente zenseevingamu naye ng'olina okubaawo mu kibiina nga mmemba olina okutuula. Ate Saturday nga ngenda mu kibiina kati nalina ekizibu nga simanyi naye nali maze like 2 weeks nga ngenda mu periods nga teziwona. Kati bwe twamala ekibiina waliwo mami ne muganda wange ne mbagamba nina ekizibu mbadde mu periods for 2 weeks naye teziwona. Ne bagamba muganda wange agende nange ew'omusawo amperekere ne tugenda ew'omusawo. Omusawo omukazi gwe twasooka tukkako yagamba nga kiri too much, oyinza okuba nga obadde olina olubuto olugenda kuvamu oba nga lwagala kuvaamu. Awo nagamba sijja kusobola weeyongereyo. Awo negamba muganda wange gwe ddayo nze kanneeyongereyo mu ddwaliro ew'omusawo wange mmala olaba omusawo nzire ewaka. Nange agenda ndaba omusawo wange, omusawo nga nkebera. Ono omukyala teyankebera nako. Mr. Soza ebintu ebirimu sitaani alina engeri gyapangamu emipango gyeba emitego gyeba biki. Omutuuka ew'omusawo ye nga nkebera oli teyankebera nga ngamba olina infection eno yekuleetedde okubleedinga for so long, nga mpa treatment nga ngamba oba osule onoddayo enkya ne nga asobola kusula enkya nyina okukola ate saayogedde gye ndaga. Kale n'ewaka tebamanyi nti ndi mu ddwaliro ew'omwami nga mpa eddagala nga mpandiikira n'okumpandiikira omusawo byawandiika ekibadde kikuluma eddagala lyakuwadde nga ngenda ewaka. Nga ntuusa akapapula nga ngamba oweewange nga nkamulaga nga mugamba ndi ku treatment ojja kumpayo ku ssente ya infection naye kati ng'onyumiza mukwano gwo nemunyumiza nemugala gye tusoose omusawo angambye mbu oba lubadde butawagala kuvaamu naye nga si kituufu. Eno gye nzize bambulidde ekituufu ne bampa n'eddagala. Kumbe omukulu yakwata kiri kyensoose nti oba lubuto lwagala vaamu kyeyakwata, ebirala teyabikwata, n'akapapula teyakasoma kubanga era yali teyasomako wadde. Naye nze ekyo si kye kyali ekikulu, nali njagala muntu asaagala factor teyasoma. Ate naye nali ntwala time nemusomesa amagezi gye nali omusomesa kati nga musomesaamu just obutafiiringa bubi. Omanyi omuntu aba n'omuntu nga yasomako te nga teyasoma oba aba alaba nga atajjaawo nga saagala afiiringe bubi nga musomesaamu. Naye omuntu munnange atasoma sometimes abasajja abatasoma nga alina omukyala eyasoma baba tebali understanding, tosobola munnyonnyola kintu n'akitegeera. Akapapula teyakasoma nga twebaka nze ndowooza ensonga nzitereezezza, kumbe yonoonye byonoone. Agasse emboozi y'oli mukwano gwange gye namugambye nti nagenze nemulekera mu ddwaliro n'agattako na bino. Kati enkera nze nga ngenda ku mulimu, mba ndi ku mulimu nga bankubira essimu bali abali batuula abalinga abakulu mu meeting nga bankubira essimu baŋŋamba ate wakoze eki, baŋŋamba ate nkoze eki, ne baŋŋamba awo no nga yekyanze, bagamba yekyanze nkoze eki, bagamba jangu ojja kubitegeerera eno. Nava ku mulimu nga mpita buyisi nga ngenda nga bakoze meeting batudde
nange ntuuka nga baŋŋamba ono yeekyanze emikolo bwankisazizaamu ngamba tiki kati ye ng'atandika ng'agamba mbona gyemu olubuto mukwano gwange yamukubidde essimu n'amugamba twagenze mu ddwaliro ne tugyamu olubuto ne mugamba munkubire nga wendi akapapula nakakulaze nakunyonyodde buli kimu kati mukwano gwange ne bamukubira n'amukubira mugamba nashimu sorry n'amugamba bwe nakubidde essimu wagambye ki mugamba nakugambye twagenze mu ddwaliro ne mukola ki oli najjako essimu n'aŋŋamba olwambaze n'akubira muganda wange essimu kuba namunyumiriza nti muganda wange yamperekera mu ddwaliro n'amuyita mu tawuni era muganda wange namunenya nakubiramu essimu ne ŋŋamba nze n'amagezi gange amatono bwe mba ne omwami wa muganda wange wankubira essimu sooka kubira muganda wange ne mubuuza bba wankubira essimu aŋŋamba ki bwe yamukubira essimu ne bagenda mu tawuni ne basisinkana mbu n'amubuuza ebyakwataganye bw'omusawo n'agamba mbu kati jjukira oli yakoma kutegeera oli omukyala bwe yagamba najjamu olubuto kati bwe yamusinkana mu tawuni yamubuuza naye n'ayogerera omukyala bye yagambye muganda wange ne munenya ekyo tekiba kya buntu kisinkana bba wa muganda wo nze kyenzooka n'okukola kuba ssimu kubuuza bba wankubira essimu aŋŋamba ki kati nashimu oyo mukwano gwange nemukubira essimu nemugamba yogera amazima twabadde wakale yogera amazima bako bye nakugambye n'agamba twabadde mu birthday yange nembagamba kale munsonyiwe nalimbye naye ng'ekituufu kyekyo omwami nga yakutte dda ssente n'akwata ennamba z'abantu abaali bakontributinze buli omu n'amuteera ssente ze ku nnamba ye y'essimu n'azimuddiza kati ne bamugamba ogenda kukola kiwakoze dda ensobi n'agamba nze sibiddamu ekyo nakimaze wetukomye nga gayo ono tumuzuddemu omuze ogw'okuggalira munne ebweru bantu basuza bannaabwe ebweru nno naye njala kutegeeza kirimu omutawaana omuntu afuna obuzibu nga tolina bw'ojja kugwejjako nti ovunaanyizibwa naye waliwo kyenjala okusembyayo nakyo ndooza nja kisembyayo nga wano wetusembere naye kansooke nziyo bino byenkootinzeeyo abazadde abasindika abaana ku kampasi mukimanyi nti abazadde bangi balina abaana ku kampasi bepangisiza naye abazadde tebamanyi baana baabwe obasula kirina omutawaana ensonga endala njagala okugjayo ndabye omutawaana oguli mu kukola ekintu not out of love but because of embeera olina ekizibu kyoyagala okugusa kyoyagala okuyisaawo ate ogenda okizuula ng'okiyisaawo kuyita muntu mulala omuntu okubanga obadde olina worentinga oli n'akugamba nti jangu tutandike okubeera ffembi nga kitonde kisajja okimanyirawo nti togenze ku mwannyoko togenze ku kojjaawo naye ogenze ku muntu omulala ow'ekikulu ekirala ku ggwe kakati awo waliwo oluusi ebirekanga ebitalina nnyo solution n'ate era nga tusobola okumanya omuntu wakiri oddeeka ove ku lujja ng'ogenda mu kukola obuvunaanyizibwa bwo naye olumu kino kiwunzika kitusudde mu buzibu kakati sisita tulabira ddala nga yatandika obufumbo era bw'ateetegekedde adduka ki renti osolovingako kimu kya renti n'ozaala emiswibbe emirala n'olwekyo awo nawo tusaana okugendererawo nnyonyi ddala baggayi bwe tuba tuleeta amawulire naddala kakati amawulire nga ninayo omwana waliwo ebintu bye tuba twagala disclosinga naye engeri gy'obireeta eteekeddwa okuba nga yabuvunaanyizibwa n'omanya mbireeta ntya mbireeta ddi lwaki mbireeta naani kikyensuubiramu ebyo kakati bikulu naye mukwano gwange bw'obanga olina omwana omukazi n'amala nakugamba nti omuntu bw'amala ne yeezuulira amazima n'amazima gonna ge wali omugambye atandika okugabuusabuusa kubanga tewayogera nti gano si mazima kati akuzudde buzuuzi ng'oyitira mu buufu bwe bumu n'akumanya nti olina obuzibu buno olina kino abaana
oli alina engeri gy'abyogeramu nga yakubalaata. Waliwo omutawaana omuntu akugyamu obwesige naye nga ate si kiwaali etaaze. Ndabamu challenge y'emikwano. Emikwano tubeere ne limit gibeereko bwe gikoma. Ndabye sister nga bamugamba okukyala alabika nga akyamusa alabika ayingidde mu mood y'omikolo, naye ekibuuzo ne kijja kibeera nti ono tugenda okuleeta mu bazadde. Biri ebitutiisa, ziri red flags zivuddewo. Abantu abasinga naddala abawala bw'awulira nti Gaaya alangiridde kumuwasa amukuba mpeta, ebisigaye tabiwulira. Neweebera nti olumu Gaaya ayinza nga akozesa miliyoni z'amakumi aga kuyisaawo kike. Kati gw'ogwa mu mbiize olowooza nti miliyoni 5 mwasaasanyiza nnyo, nga ku ye ezo miliyoni 5 zikola bukozi tugeze kaseki. Ekyo nakyo njagala okuba nga nkijjayo bamikwano. Omuntu akugamba nti ayagala kukyala, tokyamuka. Ali worth, talina kyakukweka nti ayagala kukiyitirira mu kino, kubanga eri abantu nga lweyakoze dda terwayagala okuyibaako obujuusi bwaleeta, ate ogenda okumaliriza nga tokyasobola kuddayo mu busunguyira bakasungire kali kewabadde nako. So awo weetaaga okuba nga tuteekawo nnyo ebirowoozo. Sister we tuwunzikidde wano kati wendaga Gaaya amuggalira ebweru. Mbabuulyeko ba sister, abasajja abasinga tebaagala bakazi ekigambo kwenjeera. Abasajja abasinga tebaagala bakazi batambula bbira mupango. Ogambye nti pate, of course pate oyagala nnyo pate ng'omuntu, naye kakati bwe ziba nga teziri mu speed governor, ojja genda mu pate 2 agambe wagenze mu pate 3 oba 5 nga bwe basajja bakubalira. Waliwo ebintu bye batasobola kweggyako olwekyo ky'oba osazeewo okukola. Olina eddembe okukola ky'oyagala, naye ate era n'abalala baba n'eddembe okureactinga ku ky'oyita eddembe nga kirabise ng'ekiwunzika nga kibakosa. Kakati awo nawo wasaana okuba nga tutunulirawo nnyo nnyini ddala. Nagambye nti at times twawule okuyinikira n'okukola ebyo bye twagala. Most men tebaagala bakazi baabwe kutambula nnyo era bakuyita kwenjeera. Ekya Gaaya okugobera munne ebweru kyali kyabuuje. Ndowooza waliwo engeri nnungi ze yali ayinza okukikolamu, kubanga obuzibu singa abufuna mwonna muba mulugenderamu. Ndowooza n'ekyenyalo sembyayo kyekyokuba nti ekitundu ekyokubiri tugenda kutegeera enkya emikolo Gaaya ajja ate okugiyimiriza, era okugiyimiriza kwavaamu ki awo tujja okuva. Katonda omulungi atwagala, tubaza olw'omukisa gw'otwadde okuwulira ebigambo bino, tusaba obijjukize obinyweze mu ffe bikole amakulu mu bulamu bwaffe, tusobole okulaga enjawulo eyo eri abalala okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe bwe tusabye, and we all say amen.